Ashiraf Seninde ye mulekwa wa Nnaalongo omu ku bantu abasatu abattibwa omuserikale Rwakihembo Herbert. Seninde agantu wadde kkooti y'amagye yakalizze munnamagye ono tekirina we kigenda kumuyambira kubanga nnyina yali amulabirira mu buli kimu yattibwa. Mu kiseera nnyina we yattirwa, Seninde yali yakamala okutuula ebigezo by'ekibiina ky'omusanvu era yali akola ne nnyina eyali afumba emmere. Ne banagamba nti omusajja bamusteeke kalaba. Tewayi kigenda kudda. Bazadde baffe baafa mukoka abakulukutiramu. Seninde aga nti ye mwana omuggalanda era nga yali akuze ne nnyina n'olwekyo yali amuyigiriza buli kimu naddala okukola emirimu n'okweyimirizaawo mu bulamu bw'ensi eno. Ky'omugaso ekisinga tusomye tutya, tubaddewo tutya, nze bansuza naye luli maama wange yali ansuza. Kyokka aga nti okuva nnyina lwe yattirwa embeera yakyuka, emirimu gy'okufumba emmere gyamulemerera, mu nnyumba mwe baali basula ne bagobebwa era nga kati asula mu mikwano gye. Seninde yeewuunyiza abantu b'e Luzira ababadde bawagira Rwakihembo mu kiseera kyonna kkooti y'amagye webadde tulira nga baga nti talina musango. Ekyemisana nfuba nnyo kale lwakuba mpisa kwogera n'abantu naye nandibadde sirimu n'eno. Kyokka aga nti kati obulamu bwe bwakyuka era nga takyasobola kufuna bulamu bwe yalimu emabega nga nnyina akyaliwo. Ssenga wa Seninde abadde akaaba n'okukaaba aga nti tebakyalina kibayimirizaawo kubanga emirimu egyalekebwa omugenzi nabo gyabalema okukola. Naye kati nga bwe bakkiriza nga bwe bamusalidde ekibonerezo kyamugwanidde ekyo. Mukyala w'omusajja yajja n'agamba mbuno baabwe bamuleke mbu balina abaana ab'okukuza. Ate nga balinawo baliko abaana. Olunaku lw'eggulo kkooti y'amagye yakalizze Lance Corporal Herbert Rwakihembo agende e Luzira yeebakeyo emyaka 35 oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango gy'okutta abantu basatu mu butanwa wamu n'okulumya omulala. Wabula abatuuze b'e Luzira ababadde bamuwagira ne baga nti kkooti mu kiseera kino Rwakihembo yatandiseeko dda ku kibonerezo kye nga bwe balinda okujulira.